birupo jako akawuwo. Bwana yega yasene utanikira dale mabega. Ngere mega paka wano maso. Ona senene. Twalo mutwabo. Akatambi kano nga mwana mulenzi atunda ensenene mu nnyonyi ya Uganda Airlines eyabadde egende Dubai kansasanidde nnyo ku mikutu mugatta bantu ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde ko n'okwewuunyisa abawera. Lero bayagala nsenene. Lero n'okusasula omusolo gwa Uganda Airlines. Wano nno poliisi y'eggwanga weeviiriddeyo n'etegeeza nga bw'eggudde emisango 3 ku bavubuka bano ababiri abeenyigira mu kutunda enseenene zino mu nnyonyi. Kweyisa mu ngeri ey'empisa ensiiwuufu oba common nuisance, obutagoberera biragiro by'abakozi abakola ku nnyonyi, n'okweyisa mu nneeyisa esobola okuviirako bannayuganda abalala okufuna ekirwadde ki COVID-19. Okusinziira ku Fred Enanga ngono ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga, abavubuka bano omu ye mu birupo, omutuuze w'ensambya ate omulala ye Kiggundu Najibu ng'onaawangalira masanafu. Bano ababiri omuli mu birupo myaka 27 nga musuubuzi w'ebyo ebikozesebwa ku masimu oba phone accessories, ate nga mutuuze w'ensambya Kevin ne munne gwe bayita Kiggundu Najibu myaka 25 era nga naye asuubula ebyo ebikozesebwa mu masimu oba accessories ez'essimu, ono nga mutuuze w'emasanafu oba division. Kigambibwa nti Mubiru yakkirizibwa okutambuza omugugu ku nnyonyi ogwali ogw'enseenene, wabula olwatuuka munda n'atandikirawo okuzitunda nga n'abagezangako okumukomako teyabawulira ng'olw'ennusu gye yali anoga. Enseenene si za bulabe ku nnyonyi era oli asobola okukkirizibwa okuzitambuza nga omugugu ogw'omukono oba ogutambuza nga mu migugu gino emirala egya wansi. So n'olw'ensonga eyo mu birupo yayita bulungi n'enseenene ez'ensiike nga omugugu ogw'omu ngalo. Ono we yatuuka munda mu nnyonyi mu kifo ky'okutereka omugugu mu kasanduuku kano akawaggulu oba wansi w'entebe teyakola, yatandika kulenga enseenene zino. Poliisi era egamba nti akatambi kano kasaasaanyizibwa munne Kiggundu Najibu wakati mu kukyamuukirira we yaggyirayo essimu okukwata engeri abantu gye baali bayayaaniramu enseenene. Nekisikiriza abasaabaze abalala abangi, naye ng'ate n'erudda kyaviirako okutaataaganya embeera y'omu nnyonyi. Waliwo omukozi w'ennyonyi yagezaako okuvaayo n'ajja n'agezaako okumuwabula, naye ono olw'okukyamuka okungi teyasobola kumuwuliriza. Kikolwa kibi nnyo, kiraga empisa ensiiwuufu. Enanga era agamba nti bano baava ne ku mateeka agakugira ensaasaana y'ekirwadde ki COVID-19 bwe bajjako masiki mu nnyonyi wakati mu kuyimba enseenene. Tekitegeeza nti bw'otuuka ku nnyonyi oli waddembe okumaamulako masiki yo. Baali baleekaana nga bawoganira waggulu bwe basangula amalusu, ekikolwa ekisobola okuviirako omuntu omulala ate okufuna obulwadde. Poliisi era erambuludde nawa weetuuse ku bikwekweto byayo ebyokulwanyisa obutujju mu ggwanga saako n'okukwata abo abazze beenyigira mu kabinja k'abatujju aka ADF. Tuli mu kaweefube okulaba nga tulondoola obubondo obumu bwe tusuubira nti bukyalimu obwa ADF. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ne tusobola okuzuula amasasi ne magazines